yajja nayingira mu ddiiro ndowooza omulaba era yajja n'agenda n'agulawo oluggi amadinisa gonna n'agagula curtains nazo n'azitereza bulungi nga bwe zirina okubeera. Omwana ono yali muwala mukozi nnyo ng'akeera ku makya n'akola emirimu gye ndowooza obiraba awo. Emmeeza ye yagitereezezza agenze ku dining era yajja n'ababuuzaako ku olunaku olwo olujjukira bulungi Ssalongo. Yajja n'ababuuzaako n'aleeta ebbaafu y'amazzi n'asiimula ennyumba nga bw'alongoosa ewaka yali daily yali akikola daily. Kitegeera mukwano? Cupboard agirongoosezza, endabirwamu azirongoosezza bulungi. Ndowooza okiraba awo. Emirimu gye yali agikola bulungi bambi nga talina buzibu bwonna era ng'alinga omuntu wa waka. Dining ndowooza olaba agitegeka bulungi, alongoosa buli wamu ayisaawo ekisiimuula. Buli wamu ayisaawo ekisiimuula bw'alongoosa kiraba bulungi. Bambi omuwala ono yali mukozi nnyo nnyo ddala. Ng'emirimu gyagikola mpola mpola, wabula mmwe mwali temunnazuukuka nga muli mu kisenge mu kyebase, mwali temunnaba. Era omuwala ono yakeeranga nnyo ku makya, ebintu bino yabikolanga nnyo ku makya very early in the morning nga mwe temunnazuukuka temunnakola kintu kyonna. Ye n'avaayo mu buliri n'ajja akole emirimu gye ng'omuntu omukozi w'abeera, omukozi wa waka w'abeera. Era entebe yazirongosanga bulungi ndowooza omulaba awo. Entebe ng'azirongoosa buli kimu amakinga sure ewaka wayonjo nnyo. Era omuwala ono yakontributinga nnyo ku buyonjo bw'ewaka awo mukwano. Omulimu gwe yaguwanga value y'amaanyi nga bw'okiraba awo. Nga muwala mukkakkamu talina buzibu bwonna. Okitegeera mukwano? Yali talina buzibu bwonna. Era oluvannyuma ennyo ng'amaliriza okulongoosa entebe n'adda ku floor ndowooza olaba n'asiimula ate wansi ku sementi. Kiraba mukwano? Ng'emirimu gyagikola mpola mpola nga bw'omulaba awo. Emirimu gyagikolanga mpola mpola. Ebyo byonna nga spy camera zaffe ezaali mu nnyumba yo zikwata buli kimu ekyabeeranga mu nnyumba yo. Buli kimu kyazikwatanga. Akuuma kaffe jjukira nti katuuka buli wamu, ka microtransmitter chip katuukanga buli wamu. Ndowooza olaba omuwala oyo ng'akola emirimu gye. Okitegeera mukwano? Era yamaliriza n'akwata ebbaafu ye n'afuluma ebweru ng'olwamaliriza okola emirimu gye.
oluvannyuma ennyo agenda mu kiyungu n'aba preparinga breakfast. Okay? Yes, era ekyo ekikolanga nnyo bambi omuwala ono nti akeera ku makya n'akola emirimu gye na preparinga breakfast. Okay? Ndowooza omulaba awo ategese dining bulungi. Omulaba omukwano ekiraba awo dining agitegese. Ekiraba abategekera breakfast gwe ne mukyalawo. Okay? Ndowooza omulaba awo. Era yajja ndowooza nga bw'olaba awo omukwano yajja mu sideboard n'ajjayo buli kimu, flask azitegese, dining nga bw'ebeera agitegese. Ndowooza omulaba awo gwe ng'okyali mu kisenge ne mukyalawo nga mulindirira kintu kimu kubayita mujje mufune breakfast. Ekitegeera mukwano? Ndowooza omulaba awo yajjayo ebyokulya n'abiteeka ku dining, ebikopo, kw'ossa buli kimu ekikozesebwa omuntu nga agenda okufuna ekyokulya. Kitegeera mukwano? Bino byonna ng'abikola ewaka olw'omulimu gwe, nti ekintu kino kyabeeranga daily, kyabeeranga kya buli lunaku, nga ye amanyi kyateekeddwa okukola. Bambi omuwala ono yali mukozi nnyo, yali mukozi nnyo. Ndowooza omulaba ng'ate buli kimu era oluvannyuma ennyo, okay, yabayita n'abagamba ki kyayayidde. Kyalo yasooka okukola ki? Kuvaayo nakukyolunaku olujjukira bulungi, setaaga kunyonnyola bingi lwansonga olujjukira olunaku lwagenda safari. Okay? Byebyo obijjukira bulungi era ndowooza olaba wajja nemusula ku dining nemutandika okufuna kyayi wammwe. Okay? Yes, okiraba bulungi awo. Omukozi bwe yakomye mukyalo ono yatandikira n'akutabulira kyayiwo bulungi nga weetegekera olugendo olw'okugenda okukola. Era bwe wejjukira bulungi lwero olunaku lwewagenda ku safari, lwavaawo ewaka n'olwawuko okudda. Ekiraba mukwano, lwero olunaku ndowooza olaba. Era omukyalo ono bwe yakuwa kyayiwo naawe n'otandika okumunywa nga bambi alagira ddala nti mukyala mukakamu mwesimbu talina buzibu, love yagirina ewaka nga weeri, ng'alabira ddala tewali buzibu bwonna waka, tewali. Era nga buli kimu akikolanga bw'ateekeddwa okukikola ng'omukyala w'abeera mu maka. Era ndowooza olaba house girl yajja naye nga bw'amuyambako. Okitegeera mukwano? Naye nga bw'amuyambako. Excuse me? Hello? Yes, Ssalongo ndi naye. Mubeereko goonoona emutuuka nkubiraawo ku sport. Make sure takuvaako. Kale.
so Ssalongo sonywamu Rachel mbadde nkyakugamba nti era ndowooza olaba omukwano mukyalawo naye yatuula akwegatteko okufuna mpozi breakfast kyaba mukwano nga wakusaavinga buli kimu ky'oyagala bwe munyumya nga family bwebeera nga ab'omukwano bwe babeera mwanyumya okiraba mukwano era nga bw'olabaawo breakfast wagifuna bw'onywa kyayiwo mu mpola ne mukyalawo nga naye bw'anywa kyayiwe okiraba mukwano bambi famire eno yali teri mu buzibu bwonna ng'olaba tewali kintu kyonna like nti oba waliwo obutakkaanya wakati wammwe oba waliwo obutategeeragana nga bambi buli kimu mukikwasaganya abantu babiri nga buli kimu mukikola bulungi omukyala ono nga alagira ddala nti tewali buzibu bwonna mu maka omukyala ono ng'akola ebintu omuntu yenna omukyala yenna bye yandikoze mu maka ge okiraba mukwano era wanywa kyayiwo mu mpola nga bwe munyumya wabula obudde bwali bukukutte ng'olina okutandika ate ogende ku lugendo lwo era omukyala ono yakuyambako n'agenda mu kisenge n'afuna baagi yo olaya wamaliza okufuna breakfast okira bulungi n'otambula n'ogenda mukyalawo n'akuleetera bag gyali otwala that safari bag gyokozesanga okira bulungi mukyalawo n'akuleetera bag nga bw'okiraba mukwano era house girl yajja n'akusiibula naye era wasituka ofulume ennyumba nga mukyalawo bw'akuwerekerako akwatidde